Galiwo omuyembe Patrick Mulwana abasinga obungi gwe tumanyi nga Alien Skin asimatuse amasasi era bagezaako okubanga batulaga engeri gye bakubyemu amasasi ne gayingira emmotoka. Simanyi oba asimatuse atya oba abaddemu ne gatamukwata abusimanyi naye kaneyongere mbe nga nkulaga ki ekibaddewo. Ani ayagala Alien Skin nga mufu? Ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Jjukira twabadde twakafuna awaawo akatambi Kanobert Events ng'alumiriza abasajja ba Chameleone okuba nga be balemesa Alien Skin okupafoominga ku campaigns eza NRM. Abange katugendeyo ko tulabe. Alien bw'ava mu Soloti, bw'abeera mu Soloti ekiro amaze okulya emmere ndikuviira ku ntono. Alien angamba Nobati sawa ya kugenda kuwumula mu nkangende mpowe. Nobati nze nali ne charge y'okufunira Alien okwebaka ne tiimu ye. Ogwo omulimu yagunkwasa tusayininze ndagaano yonna. Kati waliwo akafa akalungi akali executive nenfunirayo bossman. Kati we namufunira yali executive nga jukira tiimu emukuuma. Tiimu emukuuma erimu categories. Ngera bola bejjerya SFC mulimu abambala amasuuti, mulimu abambala civilian, mulimu ababera muleya, mulimu ababera mu uniform. Kati Alien bwatyo bwali. Kati Alien ne tiimu yesookerako yo advanced tiimu yesookerako ddala eya security, top security nabafunira ku hoteli yemu. So Alien bwafuna room ye ne hoteli ye neyebaka ekyana kyo era ne kino nyakyo njagala kimwebaliza yagamba Nobati bawalabanga abatambulidde ku tiimu batono temubasuze eri wali bantu bangi naye mubafunire kuno mbafune room 2 basule wamu balinga I think but they were about 6 ndabanga musajja afaye eri abaana be sigamba nti aleka byakiyaya aleka balesikawa yagamba bawule kubangi babere kumpimpi awo then nkugawe yasula nenfuna room zalinga 4 room 2 ezabawala ey'omukulu emu zali 5 then nezabana batop bamagumba abasookerako bajuliyo ne basulaawo. Kati nenfuna hoteli endala eya Costa yonna bamanku w'emboozi. Kati bwefuna hoteli endala ntwala abaana okugenda okwebaka tiimu endala ey'abaana kyovala nkugambe bwe mbadde ntandika mu abaana bafango nimwebaze nnyo abaana bafango nyabo. Kati abaana abo nze saalaba bbaasi ya Chameleone eriko ekifaananyi ky'emabega sima boda to boda oba boda yawajja yali agenzeeko eyo tuveeyo wa boda to boda. Kati nze banaye mumpulirize nasasula hoteli nembukinga ku mpola mpola tujja kubanga tuleeta amawulire agasingakaawo kubikwata kwa Alien Skin byabadde bitya amasasi bamukubiddewa era ali mu mbeera ki tujja kubanga tubikuwadde nga byonna bigenda mu maaso ye General Sauda Marada olunaku olwaleero ne banne baleeteddwa wali mu kkooti naye abadde mu mbeera mbi nnyo nkiddamu ng'asesema musaayi era bamuddusiza mu ddwaliro naye nga biwala ttaka.
Lydia, I think that is enough, right? Oh, for sure. Yes. You get it. Thank you. Mukama mukwateko asobole okusuka bulungi era tusabire n'abalala bonna abali mu makomera ag'enjawulo Mukama asobole bakwatako basobole okubanga bateebwa. Era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mawulidde omwana muwala eyafudde Pretty Better. Omwana muwala oyo kigambibwa mbu yabadde agenze Congo oba kusisinkanayo omwami oba omwami ono baali basinkanako omulundi gumu n'agendayo amukyalireko Congo, naye kigambibwa nti omwana muwala ono yattiddwa mbu yadde nga batugambye nti yafiiridde mu kabenje, naye mbu kigambibwa nti ayinza okuba nga yattibwa buttibwa. Abaana ab'obuwala sitole yange gye nabanyumiza teyabamala. Sitole z'abaana abalala ze nabanyumiza zonna ze mbaleetedde tezibamala. Lwaki mugenda ne mu meeting abasajja be mutalabangako? Mumanyi nti n'ebintu bya hookup bino baba baagala bakusaddaka bakweyambuliramu. Gwe how do you meet somebody you don't know? Gwe wafudde kirincha enamba yo omuntu gy'olaga location togiwadde wadde best friend wo wadde maama wo wadde wa lugandero gw'okukuta olw'okubanga ebyo mu magulu. Enfa y'omwana ono ebintu mwabiwulidde. Abaana ab'obuwala twebeereremu. Abasajja bano si mikwano gyaffe baagala kututta batumalewo batusaddaake. Why would you simanyi mwana muwala bw'otandika kugenda wa musajja gy'otagendanga nako n'ogendanga e Congo oba n'ogendanga e Zaire n'ogendanga e Rwanda gy'otalinyanga nako bw'ogenze kukola hookup. Tugenda kufa nno tuggwewo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekiwumulo ekirungi. Ffe tuba tweyongerayo era tuba tukwongerayo era tuba tukuwa amawulire mangi nnyo waneno mu ggwanga Uganda ate munange agava mu bitundu bya West Nile eyo nga president w'ekibiina kya NUP ssaawa ya kakati gyali mu kuwenja akalulu. Omwana mulenzi avudde neyeekubira enduulu nti waliwo omuntu abagoberera nti era agenda nga akwata ebifaananyi abaana abakuuma pulezidenti waabwe. Njogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankuwe ona tunyonyola ebiri bitya. Banange mutambuze video omusajja gwe mulabawo mu katambi azze ku motoka ya president nga yefuula nti foot soldier azze kuggala president, najja ku motoka ya president ku mupiira ng'ayagala gufumita. We tumwekengeredde ne tumulaba ng'ate agenda akwata ba foot soldier ebifaananyi abali mu kuggala president waffe. Banange tambuza video yo omusajja gwe mulaba ataddeko masiki azze ng'atambulira ku president ng'ali ku motoka ya president nga yefuula nti foot soldier. So police wembanga mutusindikamu abantu nga bano wallahi ffe tetubamanyi. Ajja ku motoka president yebise face yekweka ayagala tulaga nti tutambula naye. Bana Uganda mutambuze video eno yo musajja mu mutambuze. Abaagala obutambi bw'obulala nina WhatsApp group mugende mu bujeyo bajangu mu inbox nsobola obukuterayo posting oyo omusajja tetumumanyi.
polisi yabadde musindika maaso ng'emugamba genda maaso ng'agenda akwata ebifaananyi wasemberera president nga wasemberera ku mmotoka ya president ng'agituuseeko yefuula nti fuutu soja. Ebintu ebyo mukulu Fred Kajubiro Mbuye Kemko Ali yabadde yabyogeddeko era ng'ezo security alerts yaziwaddeyo dda. So wabanga namwe mukirabyeko omuntu yoyo gwabadde omu kwabo babadde ayogerako nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Mwalabye omwana w'obulenzi yabadde akaaba ng'alajjana ku mugagga nti yabakozesa nga bakyali baana bato, ne tulaba ne sister we naye n'avaayo n'ayogerako. Yo n'avuddeyo n'atenda omwami oyo obuvumu, agambye nti yakozesezza obuvumu obw'ekitalo. Omwana obuvumu bwakozesezza okwogera peina omuvubuka bambi gy'alina bannyina mwaka 11 abagagga gye bali buli mugagga gwolaba baganda wange laba video alina story mbi. Abaana bano banaasobola owangula omukulu ono. Kiriza obagaana abantu ng'abaana bayisa obubi bana Uganda balina kye beesiga mu ggwanga. Omwana tattibwa ono anaafuna justice. Bano abasajja nga bakwano b'abakulembeze baffe ono ayinza ossibwa ono kuba omukulu ono alina kye yeesiga. Tekeera nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Taata wa Nina Rose omuyimbi ninga essaawa ya kakati yeesimbyewo ayagala entebe eya Woman Member of Parliament esaidi z'Embabule District. Munnange taata we yali yakwatibwa naye ng'omusango gwamukwasa mbu yabba ente mu faamu ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nnaku lwaleero ayimbuddwa nga bayita munamateeka waabwe Honorable Shamim Malende babaddeyo bw'atyo ne babanga basobola okuba nga bamuwa bail. Nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala tuli wano Ssembabule ku kooti ndi ne flag bearer waffe owa NUP Honorable Kankunda Nina abasinga mwita Nina Rose omuyimbi waffe w'eggwanga ate nga flag bearer wano Ssembabule nga Woman MP ne Kanso Semata. Yes, tuli wano Ssembabule ku kooti ng'ekyatukezezza kujja kugoberera dadi waffe dadi wa Nina Rose bambi yakwatibwa emabegako n'akungula Ssembabule ku poliisi wano oluvannyuma n'aleetebwa wano mu kooti n'ateekebwako emisango bwe gityo nga ye mubimanyi naye nga mumanyi nti dota waffe yeesimbyewo no so dadi bambi nga era omuzadde abaamuwabulako wano nawano abaamuyambako kino nakiri so mu mbeera mwero bwe yakwatibwa n'ateekebwako emisango egyekwasa nti no yatwala ente y'omuntu ate wali wennyini waasula kumpi neibawe. So tuzze olunaku lwaliro mu kooti nga tulina okulwanira okulaba nti bambi avaayo mu kkomera era ne tumusabira okweyimirirwa. So tumusabidde okweyimirirwa, kooti n'ekuwuliriza ne tuleeta abayima babiri abamweyimiridde, kooti nekkiriza okweyimirira okwo era nemugamba nti tumusasulire emiliyoni ya sente emu mu banka ezabuliwo n'abo abamweyimiridde bajja kuleeta miliyoni 3 naye zo si zabuliwo. Tukomewo mu kooti wano nga 2 Desemba 2025 olwo batuwulire okunoonyereza wekukola ki wekutuuse. So webityo ebiyimiridde maybe nja kusaba Dr. Honorable Kankunda Nina abeeko kyayogera n'oluvannyuma maybe Kanso Semata. Bannayuganda mwonna naddala bannasemba mbalamusaako era nga akaseera kano nsaba kwebaza muntu bannange Honorable Shamim Malende yeerekereza byonna najja nanziruukirira ng'emisango gye basibako taata bayita giri ate nga si mituufu n'awaaba yennyini simulabye ntabaddeera. Njagala kwa Nassembabule mwonna tugattire wamu twebaza omukyalo ono twebaze ne National Unity Platform okulonda obulungi. Nze ebigambo sirina bingi nga bwe mundaba ndi busanyufu ekyensuso nti at least eno step naye eteekingiddwa era nga nkwebaza. Thank you so much kuba personally mbadde frustrated amazima ddala nekyenjasa oba tekisobola tuuka ku mutima naye nga njagala kwebaza National Unity Platform ne Honorable Shamim okunziruukirira taata okubanga kati alista agenda kubanga obuzamba bweru. Thank you so much. Malungi nnyo nti asobodde okuba nga ayimbulwa nnaku olwaleero ate era nga tweyongerayo onavuddeyo n'atuleetera sitori y'omwana muwala Pretty Better gwe nakugambye nti weewaawo batugambye nti yafudde accident naye yagamba nti nedda mwana muwala ono kirabika yattiddwa basse maze ne ntegeera sitori y'omuwala ono entuufu eyafudde basse mutte
naye njagala abawala mumpulirizeeko katono. Nze omu ku bantu wano akola videos ezibuulirira abaana b'obuwala. Weewaawo nkimanyi abaana abasinga obungi abawala tebaagala bintu bya babuulirira. Ye ayagala akeere ku makya akola okusalawo okusinziira ku butya bw'awulira. Empulira y'ekintu kikulu nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Naye njagala ompulirize bulungi. Ku generation eno kwe tuli, kikulu nnyo n'omanyi ensinga bw'etambula. Empulira ye yereme kusuula mu buzibu. Nkakuddiremu, ku generation eno kwe tuli, kikulu nnyo n'omanyi ensinga bw'etambula, so that empulira yo tekusuula mu buzibu. Social media eno nnungi, naye ate esobola okubeera embi. Kyokka ate tesobola kukoma kubeera mbi kyokka, esobola okubeera ey'obulabe eri obulamu bwo, n'otuuka n'okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kyakisula social media eno gy'olaba. Omuwala ono hookup gye yabadde agenzeko e Congo okumiitinga omusajja gw'atamanyi, bwe yasanga wano ku social media nga just agoberedde empulira ye, nga teyali yadde wa luganda lwe, yadde muntu amuvunaanyizibwako gwategeezezzaako, simply because yalowooza empulira ye kyokka kimala. Teyeetaaga kwebuuza ku bantu bamuvunaanyizibwako, ku bantu bakulu abayinza okumuwa bulamu, n'akola okusalawo okutuufu. Abaana bangi nnyo wano abawala mukoze okusalawo kungi nnyo, simply because you want to satisfy your feelings. Abamu ku mmwe olw'okuba owulidde nti bya ssente ogenda b'ofunamu, n'omala gagoberera mpulirayo, n'okola okusalawo kwonna kw'okola. Ekyo nno kya bulabe eri obulamu bwo. Nze sijja kuddaawo nonjajinga omuntu eyafudde, naye nsobola omukozesa okusomeserezaako abalala nti empulirayo kintu kikulu nnyo, naye ate kikulu n'omanya ensi eno nga bw'etambula. Gwe tolowooza nti ogenda bugenzi randomly omiitinga omuntu gw'otamanyi, simply because obadde omulaba wano ku social media, ogenze ne mu nsi gye watali yadde akumanyi, tewali wadde wa luganda lwo akimanyiiko, gwewategeezezzaako. Oba oli awo bandibadde bakuwabula n'okukuwabula ne bagamba salamu ka speed, naye olw'okuba olina emikwano egikuliraanye ate nga bawala banno mwembi mukozesa mpulira okusalawo, mujja ssuula obulamu bwammwe mu buzibu. Nze ekyo nkibabuulira. Ekyokubiri, buli muwala yenna awulira ng'olina ekirungi ky'oyagala okwetuusaako, nkwegayiridde, bw'oba oyagala okubeera n'emirembe ku nsi kuno, sooka kirowooleza ku mulimu, tosooka kirowooleza mu basajja. Bw'oba olina ekirungi ky'oyagala, sooka kirowooleza ku mulimu, nga buli wofunamu ekirowoozo nti njagalayo akagoye akalungi, ng'ekisooka okujjira mu bwongo, nkoze ntya okufunayokko wenkola nzijewo ku kasente sobole okubaako ne kenneetuusaako. Si nfunirayo ekisajja ekirinamu ku ssente, funirayo ekisajja ekigagga, mujja gwa mu buzibu. Nze mbabuulira, gwavunaanyizibwa ku bulamu bwo namba emu. Gwavunaanyizibwa ku bulamu bwo namba emu, tewali mulala. Nze mbabuulira. Social media nayo ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Yes, tulabye abaana bangi, abamu bafuniddemu, abamu beewasizza, abamu batomedde, abamu ne batuuka n'okufiirirwamu obulamu nga muganda waffe oyo. Webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256, towerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukumo nabyo mu bungi oba mu bujjuvu tovaako.